ne mugamba yaleta ne mugamba jene yagambye bebe kulu tongamba nga bebe kulu wa pitu kubanga wa pitu mu ndowooza wa pitu mu sente wa pitu mu bikolwa is nothing. Bebe kulu is nothing. Wa pitu ate pitu eri ya UPE pitu eze za UPE wabatuula bwana butuleyo ku mayinja pitu obwongo wa pitu no wonder is a nankan drop out. Okay, osegere kyengamba so kakati nze abe nale move nze mpagira President Museveni byanere mundawa birabe. Sometimes I talk about you you are nothing to me. Kati Bobby najja mu Buganda olaba abazunziza nga ali mbalugwa Bobby Wine olaba abazunziza nga ali mbalugwa la mama tumwasunga wane Buganda ogenda kulaba bwagenda bazunza ne oyo byajja bayita ne mbisambi oyo Bobby Wine kasitayingira wano mu Buganda ku Bobby bwe muliko NRM kagamba mubba ne mubba Museveni ne mumubeni ne mumubba ebidoli ne mumubba kagamba abantu benali otununje omuntu mu kiwanda zanku ina budget ya Buganda nga buli mwana gosanga avuka benale mbaka bo basanga eno bakaba banange sente ziriwa abanadini batusigaza babale abasinga bawadde mwensa be bali batutwala mu guru kati fetu batwala babbi benzi kati balwanira how Bible eyo giraba waberangawo bannabbi waberangawo ne bakabona emirimu gyabwe kabona kuwuliza kiveri Katonda kigamba kabaka nabbi ono bamugamba ekintu najja n'agamba kabaka nti ekyo kyamubona amusalira omusango kati bannabbi kati kalugaya bannaddiini b'omulembe guno bannaddiini be bakabaka oba bakabona ku kabona alwanira pajero oyo aba akyawuliriza ebiva mu ggulu bagwadda banadini bagwadda yeno mulaba waliwo ono gwe nalaba omusiraamu yena ali bwati yatulako mu motoka ya president nataka bananga otula mu motoka yo mukulembeze wanga tudde mu ggulu bananga kabweti nayambuka Allahu akbar bananga motoka ya mukulembeze bananga ogitulamu bananga emipiira nentunulira seeka nenga is this a seeka oba sekati oba tuli ku kiwulenge kubanga kakati oyo munadini abuliye ki Bobi Wine tesobola kuba Bobi Wine at the age of 20 aguze ttaka at the age of 23 azimbye magere at the age of 25 abana babazalidde mansion kitegeeza Bobi Wine wana agenda mu state house y'entebe tajja tubba kubanga talese maalo n'aba nadini bamuwa million 2 n'emmotoka n'agenda ne yepamira bwati kwegamba they have nothing to tell us. Okay, bana Flashlight channel Uganda tuyanziza okutwagala ku mulundi guno ate tukomyewo n'omugezi wammwe omugezi waffe omugezi w'ensi omusajja yeka mukati sawa zino yateerya antama ye wisdom kaye omwana w'omulalo omubwati eyanywa amata omutali mazzi era kyobola nti n'obwongo bwe bukola si bupangirire bonna bujuddemu cream olubayigira ku cream aba ategeeza something that is solid kiri contained with all what it means with all ingredients. Kakati bana Flashlight channel tuchabebaza okutwagala naye bajjukiza bannaffe mwambale masks. COVID-19 is real and it is killing people are dying betumanyi betamanyi bonna bafa twatubagamba gwe bobo inayo pound emu gituwe tugulire abantu mask 9 bitane bya Uganda bituwe tugule mask tuzituse kwabo abatasobola kuzetuusako. Twetaaga government eddako esange ng'okyali mulamu oba ya President Museveni kale weewaawo oba ya Bobi Wine oba ya ani ono oye ani oba katumba onio oba oyo kakati n'olw'ensonga eyo katugende direct ewa mukulu katu bannange oyo senior mwali munatera omulaba kakati n'olw'ensonga eyo mbasaba masks muzambale naye ekituleese wano olunaku olwaleero amabuli nsonga ezigwawo munnaffe katubabulire tubako n'abantu aboogera ensonga n'ogitegeera ate olimu nabana aboogera obusongasonga n'agasongasonga ono mwana w'omulaalo ayogera nsonga era kyovala abamukume mwagamba mumwagala nnyo abatugamba nti nno kaye bannange mumwagala simanyi batalina musajja mukyala awo nange simanyi mujja kwogera naye nange simanyi bamufumba simufumba tumako mukwano gwaffe Aisha Dubai mwebale nnyo okutwagala Brighton
London tukwagala nnyo mikwano gyaffe SK and JK abali ebungereza abali mu Iraq mu Kuwait mwebale nnyo okwera ku mutu gwaffe namba abamu atugambe ku namwe abali mu United States of Rwanda tubatumiddeko mwebale nnyo mwebalire ddala tubatumidde nnyo mwebale nnyo abali mu France abali mu Italy abali mu nsi zonna tetuyinza obutazimalayo olwaleero mwebale nnyo mwebalire ddala omulamba gwaffe ogw'olunaku olwaleero mukimanyi nti nno gavumenti yawadde abasiraamu amamotoka ne batuuka n'okwekuba naffe tetumanyi kitegeeza ki weeyanjuli abatulaba masiki yange yiino bannange tambula ng'otaddeko masiki ekyokubiri bw'oba tosobola sanitizer leka mbabule mama wange manyi nzalibwa bambejja yene nnyindo bayirawe abantu bambaga musajja mulalo atya ennyindo no ffe tulina omukisa nti nno tuli hybrid onsanga boti noloza ndi musoga noloza ndi utya if you are hybrid you become handsome kati abansi alaba abantu bannasuuna wano ositegeera kakati nze Kaye Wisdom mutabani w'omulalo mbwati yakulanywa amato mutali mazzi ne seriraka mbigambe ebyo omwana wo gw'ozadde naye omufeeko abana babe n'obwongo tayingira mu kintu ate n'asiriwala busiriwazi osanga omubaka wa parliament yayingira n'ensonga semasonga n'atuuka obwongo bakita bata ne bukwata ayisi no kyovola nze ekitawanya ab'NRM Wisdom lwaki toyira ombire NRM kubanga kale hojiku no I'm not paid even I'm not paid and I don't want to be paid nze omuntu akola ekintu ekituufu mwogerako n'akola ekyamukola ki ne waba president Museveni mugambe kiwatomedde no nali mbaddeko mu meeting emu ne tulema okukaniya naye ne tuyomba buyombi nali nyombyeko ne muganda we nekyo nkyogedde ne muganda we go and ask Minister Peace Mutuzo twayomba ne mugamba tondeteranga bebe kuru wa pitu kyava ku bebe kuru tumaze emyaka 2 muguza projects zigenda maaso zibalemeza mbuyinza bebe kuru wa pitu najja ne musajja we owogusaati namugamba Wisdom akasajja kajja ne kakugamba nga byengamba bye nalimba gamba at industry bokusigala mu industry I mean mbuyinza kubanga bwoto yamba bayimbi nolozo jabba kumira mu bwavu ng'abalabo bakumidde no wallahi ngana bobwe ntana bakujja inze ngamba nganjogera nnyonnyola nti misinga sente ngabe ngamba bali ne mugamba yaleta ne mugamba jene yagambye obebe kulu to ngamba nga bebe kulu wa pitu kubanga wa pitu mu ndowooza wa pitu mu sente wa pitu mu bikolwa is nothing bebe kulu is nothing wa pitu ate pitu area ya UPE pitu eze za UPE wabatula bwana butuleyo ku mayinja pitu obwongo wa pitu no wonder is a nankan drop out osegere kyengamba so kakati nze abenaale move nze mpagira president Museveni byanere mundabirabe sometimes I talk about you naye you are nothing to me tutusola kwagira bintu nga abantu babbi bono basanga oli no musanga ina bilioni 10 naye no mugamba abaana bali wali abawagire naale lwaki temba funding ko nimba funding ne mba wayo milioni nga katara abagara nyo bogera kumukutu gwa flashlight togera byamwe byenare mbwantu mugende abantu benare mu bakopi babbi no wonder Museveni namalaji vamwegwa era mugira musabanyo president Museveni nga akyali mulamu namalafa bwati eyo NRM egwa tosera kungamba abantu temuwagira Museveni akwadde sentence twale mbavubuka nozibba gobo yagala ekibina kyamwe nozibba mbu Wisdom sisobola na byogera zero kusoko kwambala t-shirt ya yellow it was hashbag kato ngakutte sentence naziteeka mu nga preaching peace bitya nga no opposition asoro kyambala nti bannange tugenda mu kalulu ne tuleme kwogera bya nankani ezo nezambala ng'omwana hashbag kato abalabo nabona bali awo nolaba Kiwanda ngajja Kiwanda bwe yalokoka engalo ze zonna nkopi zonna bazakwata mu bigali yalooza buli omwana ina kubona abona ngayo we yabona Minisita Kiwanda yakulembera campaign mu Buganda naye omusajja mukopi muzibu omusajja mukopi we kopi chobola bakalum Buganda Bobby tanakujja mu Buganda linda ko wanajja olaba abazuza nga ali mbacholi ate wanajja mu Buganda njagala ndayo oba mnamukwatako ati kugambye olaba bena ale mutembasasura kati Bobby najja mu Buganda olaba abazunziza nga ali mbalugwa Bobby
Wine olaba bazunziza nga ali balugwala mama. Tumwesunga wane Buganda. Ogenda kulaba bwagenda bazunza ne oyo byeja bayita ne mbisambi. Oyo Bobi Wine kasitayingira wano mu Buganda. Ku Bobi bwe muliko NRM kagamba mubba ne mubba Museveni ne mumubben ne mumubben. Ne mumubba ebidoli ne mumubba kagamba abantu benali otununyo omuntu mu Kiwanda. Zenku nya budget ya Buganda. Nga buli mwana gosanga usanga bavuka benale mbakaba bo basanga eno bakaba banange sente ziriwa Michiwana Kiwanda omayi President Museveni yakola ekizibu yesembereza abantu abali abaavu balowooza nti nno kwegamba okuwa sente oyina kuba mwavu noyita mu mbeera gye bayita beba Kiwanda waliwo omugesa omugotero kuchaza yabuuza Kiwanda awanda ki awanda muliro awanda sente awanda ki bunaku Omeka nkule Kiwanda bunaku nothing else Kiwanda bunaku omanyo obano bakulya mu nkufu kati yakubula afuwe nkufu nga wanda nyo tuite Kiwanda atukumire ekyoto ka Kiwanda yakulira eriye waabwe mu family bonna banaku bazibu bakula era saba kubo bano bapasa serada musabirako singa kizibu kagamba Kiwanda wanda bwavu boka Museveni wo Katonda watuyamba n'oli akaluka kamera eriwa yeno Museveni Katonda wakuyamba no omanyo akaluka fe kafuse kakusabira era tugenda kugogera ko bano bawadde mmotoka hanti baba balombe nyedduwa akalu sachi gamba noti akaluka nalem kamuze kafuse kakusabira waliwo zasaga yawulira bibyo yanti kati wisdom buli wayogera mu state house emala kugwayo nze bampa information babukwata ne babulaba agambye eki awatuvumya atya naye ekinyumira mulimu abamu benjagala okwebaza abagundi ba security bagamba ne wisdom wayogera wanayogedde tukyuse wano kubanga nze sijja kulimba nti Bobi Wine omusinzi obuwagize Kalamojja nga yakuganyiza abakalamojja abo nyina kugamba mazima nti atuleze 80% onaku zinasatu zisigaddeyo okole omulimu mugwe wekolemu omulimu bamanyira babalimba oyo omusajja w'emagera asolo tukuba akalulu we nga bakakuba Kenneth Kaunda nga temutegedde atasolo katukuba bwe ne muvaayo nga owegambye yavaayo n'agamba opposition yanzibye nga gwali mu system oyo omusajja Bobi Wine ku gas golaba asobola tukuba akalulu ne tubanga president we Ghana yali president bamusinga akalulu nga tasobola kikiriza kubanga yayina abamulimba nti ali popular bagenda tuka mu kalungo opposition yakunza abantu bonna ne bajja na bakola ki ne balonda Bobi Wine gwe muzanyisa yakunga abantu ekyaddondo one nakola record mu Uganda monna teri ne waba actually ne waba facility no tiasinga zona polling station. It was Bobi Wine ekyaddondo yasinga polling station with a bigger margin tekibanga mu Uganda yakunga abantu eyo tactic agikomezza mu Uganda yonna okimanyi nti bannayuganda bonna ne bayiikanga we balaga Bobi Wine support baba batukubya akalu ekyaddondo ate basobola okuyiika the odds are bannayuganda bali ready okulonda bwe banayiika ne balonda mujja kuba muri eyo mwerimba mulimbye president tuli bamanyi Kiwanda ngaga president oli wamanyi mu Buganda wallahi bajja tukuba akalulu mujjeye mundu nga tesikyakola nga president we Gambia Bobi ate kati Bobi abasinga stamina kiche musinza bumundu obwo bwe mweteekako ne bano ba OC bikoze bita DPSRPC dati bibi mwewanya stamina omanyi yo guy omusuza mu motoka nakera saa 10 n'aba amaso n'atandika olugendo this is yeso satu taina helicopter mumbuka ko ne helicopter yeso ezo atenge byokogera bina on point tadda mwebye wetwali omanyi mujenkaaga mujekira omanyi wetwali mujatano wetwali Gasia bogus wabayo wa security wa maje Geno Gasia achayogera nti twarwana gwe Geno toyagala President Museveni at this generation you cannot say nti twarwana omanyi twarwana eruwero omanyi twarwana kakati nze nalusura eruwero Bobi Wine tasola kunfuga gwe kidoli. Let me tell you something. Bobo gamba nti Bobi Wine tasola kufuga Bobo gamba nti Bobi Wine tasola kufuga wallahi chovola bakusinga n'akalulu aka primaries kakati oyo yakyogedde what did you do primary bakusinga
mukanga gwajjudde ebirwadde mulina ebirwadde bingi nnyo amasavu gabali mannyo mbuno Bobi Wine tasobola kufuga omanyi Bobi Wine wawangula nze nga jeno tosobola kunfuga gwajjudde ebirwadde enjala zirimu ebirwadde ebisambi birimu ebirwadde embuto zirimu ebirwadde ajja kufuga wawangula. Don't joke with elections. President Museveni, don't take any chance when it comes to a ballot paper. That guy can win an elections. Nemutabako kye mukola. I like what Felix Kuraija said. Nze njagala omusajja gwe bayita Felix Kuraija gwe tomumanyi na mumanya anti kyovola bategeera kyovola bana bahororo beboogera ebyo by'ekisiru simanyi baki beboogera eby'ekisiru. Let me tell you what Felix Kuraija said defines everything. Omuntu ategeera kyasobola okwogera mwabamu temumanyi Felix Kuraija. Felix Kuraija wabeerawo okwekalakasa kwa Buganda. This is what Felix Kuraija did and said. Okwekalakasa kwa Buganda, Felix Kuraija yine mundu oba zaali 3 AK47 mu motoka ye bwatuuka ku Ring Road eya Kabaka n'asanga abavubuka abaali bamuteeze ne bamugamba ayogere omufaliso. Felix Kuraija n'avaamu n'abakuminga abalese mu motoka. Felix Kuraija najja akola statement naganedda bannange kale gwe omufalasi solo gwogeranga omufaliso kakati nemutukuuma ebirembe. It was Felix Kuraija talina kyeyakola n'ekimu neki kyova olaba yavuddeyo n'agamba bannange nze Bobi Wine bwawangula akalulu ngenda musalutinga. I love Felix Kuraija. I love you Felix Kuraija. I love you Felix Kuraija. How I wish every man in the uniform can understand that, because if you can't understand that, wallahi newe munata abantu nembamalawo kozi bali baba basose busose mujja bagoberera. Let me tell you, Uganda webe etuse nga tufunye opposition leader aliko good international backing from oyina okubanga obibaze buli kigambo kyoyogera bwoba oyagala President Museveni bwoba oyagala government yaffe bala calculate that word kubanga ngenda kugamba era enkya aba bazungu balaba misota mu bag abazungu abo bola bakeera enkya ne bakukima wano n'otobaako kyokola. Abazungu abakeera enkya ne batabangula eggwanga lyaffe n'otobaako kyokola. Just mwegendereze ebigambo bye mwogera. Bw'oba oyogera ekigambo kibale oyagala tuleetera ki? Big up Felix Kuraija kyewakoze twalaba ng'okikola ku Bwakabaka bwa Buganda wabeerawo okugaana Kabaka okugenda Kayunga wakikola ng'oli ku Ring Road n'oyogera ekigambo ky'amagezi n'olwaleero wakizemu n'ogamba Bobi Wine wawangula nze musalutinga. Let me tell you, insence olutukyawa nga mwaboogera ebigambo ebitalina magezi mwe muvuddeko tukyayisensi. Bannayuganda baavu bakoowu bakoze eki bw'oyogera ebigambo by'ekisiru tuba tugenze. Omanyi Bobi Wine yagenda n'ayogera ekintu abantu bakibuusa amaaso. Yayimba mu luyimba lwe nti abantu abamu abazaala wa music wange beggalira mu bisenge nga babebe fulu ne bamuwuliriza. Okimanyi nti nno bakungu bangi right now bali mu kuwuliriza tuni za bebe kulu ze yatandikira kedda banonya history ye bagamba ono mwana profit buli gwotukako babuzo bino yabimbye yesterday nti myaka 10 bonna bali beita bambega gate oba 15 omusajja yayimba ku bubbi myaka 15 nayimba kuba buli kimu akiyimbyeko. Kakati right now enyimba za Bobi Wine buli wa intelligence buli mukulembeze wa wana Uganda yeggalira mu kisenge kye naziwuliriza ate ne baziddamu ate ne bakuŋŋaana abo bonna bangi n'otandika kudda mu luyimba ne batandika ziwuliriza kubanga teri buli luyimba lwa Bobi Wine luyimba buli verse is a lesson. Kyovora buli luyimba lwa Bobi Wine olujjamu subject osegedde kyenkugamba buli kyovora bakakati waliwo abantu abamu ng'abantu Katonda yabazaala n'obwongo
kati webuuza ba Plato simanyi ba Socrates basomera wani abasomesa kakati ba Bobi Wine be ba Socrates be generation yeno yes nti kubanga kakati Bobi Wine bwaba mu luyimba lwe byayimba bye tulaba nga talooza na konti ali baako mukulembeze wano nga tabiri otegere kyenkugambe kati beggalira mu bisenge lwakuwanga tulina bebe fulu ye obuzibu bwe yajja mu butayiga kyovoola bayogera bitakwatagana n'agamba I'm going to crush Bobi Wine n'omwana oyo akulema bashira bacha okumbrashingako you crush what nakasanke kafero yagamba nakasanke kakulema wepankire kunganga sichecho you cannot say akasanke kamanyi akasanke akanyonya akatono kakulemye okumanya no yasama bandere nganga kati bebe fulu I know busanke mugagamero bumulemye one okufula basta two panel beating and crashing kakati as the Bobi Wine is beyond nganga olira yoni ogata lion nenjevu no gata zikonkon king kong ali ati omusajja atambuza bajjeno obunaji Bobi Wine afudde bajjeno boogera bitwakwatagana oletegwe senior 6 drop out bebe fulu we yasomere koloronga ne koloro lifuse lya IPE kwegamba omanyika kati falwa amasomero getwasomera nga when you talk about Buganda Road Shimon Koloro bitya nika kati PE UPE I can't even take my kid there how I cannot kakati bano bebe fulu bagenze okuddayo okusomera amasomero ago nga gayingira mbona basomei kwega nga tekachali ne teacher ajja kusomesa busomesa kumaliriza otegedde kyengu kubanga kati katudde mu mazima njagala nkubuuza doctor nga tuze mu mazima chichi kye weegomba ku bebe fulu njagala abatulaba abali e Bulaaya omuntu awandike mu message nti bannange bebe fulu mwegombako kino njagala tuteeke bebe fulu wano olaba kale neno omusajja Wire Mukaabya tulina kye tumwegombako nti bannaye Wire Mukaabya Wire Mukaabya nayimirizaawo kadongo kamu Wire Mukaabya tumwegombako baalya mmere ki kubanga alinga wa myaka 7 naye ate alinga muvubuka nogawa njagenda wa Wire Mukaabya mubuuze muzeeyo olya mmere ki nange nkole ki n'ubwo olaba bebe fulu mbuulira kiki ky'omwegombako bw'omulaba kwogera kiki namulabi yabadde ku mukutu guli tugenda kwogera ku bannaddiini bano naye kugamba omayinza saaganya okwogerako ono fulu naye the problem is tugenda omalako wiiki nga yazze kugamba yaboze oba bakita bate okusesema nga era yasesemye yabadde ku mukutu ogumu nenga era butasoma kibi yabadde for the first time nalabye Kasuku ne Edisendi nga boogera ebyamagezi ku fulu oyo manyi nalumbanga bebe fulu oyo nga buli mwagamba nti no mbusimwagala muli ku TV ya NBS simanyi Sabala simanyi Sakata ensi yonna ebalaba mu bye yayogedde singa twagala byogerako buli kimu nsobola okukola program ezi naye kanjemu kimu kyokka yagambye mbu ogundi NGOs non-profit making organization tezisasula musoro mbwera tebalina bintu bya URA nengamba laba fulu ono era obutasoma kibi I'm a student of Institute of Certified Public Accountants mu Uganda organization never directors move filing returns actually you do what they call self assessment kwegamba odire empapula no gamba kati gago doctor sente zenkoze bwenti ndi director kitongole kino no wayo mu URA sibe bajja ku assessinga kibaita self assessment no wayo kati nebitongole bine bitakola sente zeni goes zino community based organization because of it mukola self assessment ne muwaye muwala enti omwaka ogwedde gye gino emirimu gye twetabyemu bwe mubaamu ekintu kye mukoze nga kiri income generating nga kireeta ensimbi ekyo kye mujjako omusolo otegedde ne oba otya ku NBS n'ogamba nakola show ekololo nagikola nga Amber Foundation yegikoze tesobola kuba musolo kubanga nalabye Eddie nga ayogedde ekyamagezi n'agamba URM gye mukwate fulu ono bamusebera musaba ku TV ntileta pini namba otulage nayogera n'ekyobusiru nagamba President Museveni buli muntu gwowa ekintu aba mwavu bw'oba wa bebe fulu okola studio kakati agiyita yiye
Edison yamugambye leeta ebyapa byo nange ndeeta ebyange. Bebe fulu tasobola okujjako ng'agenze alese bya nassa kubanga yazimba ku ttaka lya kitaawe. Abaganda, let me tell you, nze nzalirwa bambejja. Let me tell you something. Abaganda taata waaba lino takali. Abaganda tosobola kujja n'olizimbako. Ebyo bikola mu balugwala. Abalugwala azimba kasisira bw'ati omusajja. Abaana ne bajja ne bamwetolwa ne bamubungulula. Osegedde mu Baganda tebikola. Ono yabikola. Era tuli kumbi mukebera musayizi. Ayiwe Muganda or not. Ate akyewaaniramu. Okumanya talina byakwogera oli ku international TV n'otandika nyina ettaka omanye ebyuma. Buli muntu akimanyi nti that fool is on the mercy and the money of President Museveni. Wabula kyenenya President Museveni kimu nti president abantu bawo obuyambi ne sente tebakwogerako. Bebe fulu wamuwa $1 million billion namba ne tayoge billion shilling tayogera osegera obusiba President Museveni ne bawa tebogera. Kati bebe fulu yabadde ku TV n'agamba mu studio mbuyiye yagule oyo fulu ajja wa sente. Kati nga tuzze ku kino kyambuzize ky'abasiraamu. Bannaddiini ba wano baggwamu ensa era babale abasigala mu ensa. Olaba ekibuli eyo natunulira ono omusajja atunanga kapa ng'ajerega ng'ali mu kuvuma Ndirangwa ng'ali mu kuvuma ne Prince Nakibinge. Nengamba anti kati President Museveni ya myaka gyali mu jejo. Bajja baleka wano naye simanyi mu Uganda gye mugenda kutambuliramu. Ovume Nakibinge oba muloge ovume Ndirangwa. Njagala ombuulire ekibuli wali owulidde scandal kinti balidde Centers Organization oba didde ttaka balitunze Dani Odi Kampala gye weewaanya. Fena tukuze ku Odi Kampala awo around, let me tell you. Eryo nettaka lyolabako basajja balaba simanyi basajja baleba agamaduuka eryo nettaka eryo tulimanyi lyali lya Busiraamu. Kyovola oli omukyala yannepankiddeko kyenadde era singa nadde sigenda ku TV. That is a public land. Amini yali waayo. Byesasola kwepankirako private gun. Liri eri ekibuli. Tosola kungobaawo ku Odi Kampala. Odi Kampala area that is a public land. Osegedde kyengugamba. Now tosola kugamba bannaddiini right now tusigazza babale. Tibogende Rubaga ojjawo ani Bishop Gundi Rwanga. N'abaawo. Era abakatuliki mu mulembe guno beegulidde erinnya and they are showing us direction. Sure. Why? Yes, atusiba copy. No osanga fazanga mwavu asigala mu entiisa n'emmizi. Nebano ngamba bannaddiini b'ennaku zino bakedde ku makya yita imam ono yita sheikh ono yita pastor. President Museveni yabuuzizza ekibuuzo yagambye bw'ati. Yabadde ku mukolo n'agamba yabuuzizza Pastor Jackson nti Pastor Jackson nti ewammweyo temuyinaayo level nti omuntu mubaamu ebitiibwa kubanga my daughter here yakafuka pastor ate naye mumita pastor aye nammwe muludde nga kyageza kulowe tebina level president lord pastor n'olyo weeruwe simanya bitya bombo pastor ebintu by'eddiini y'abalokole n'ezo eddiini z'oleeta ffe twakula nze abanzaala Basiraamu. Obusiraamu bwe twakula tumanyi bwe bwogera amazima Basiraamu b'ennaku zino balimba. Tosobola kuŋŋamba kati nga nzija ku motoka muzeeyi ze bawadde. Tosobola kuŋŋamba nze azaaliddwa e Kampala nti ettaka ly'Odi Kampala olitunze ng'olitunze ng'eriryo. Kizibu. How? Ng'oŋŋamba otya how? Kakati muzeeyi okubawa emmotoka tuli mu kalulu buli gwabawe emmotoka yasiriwala n'asirika. Basirika busirizi. Bamu ate n'emmotoka abamu tebajja zisobola nazisobola. The reason why they give them cars because they are level cars. Ojja basanganga ne gye basula wabi nnyo naye ng'apaakingayo emmotoka. Twebuuza batandikidde ozirwanira. Anti kakati kyenkugambye bannaddiini tusigazza babale abasinga baweddemu ensa be baali batutwala mu ggulu kati ffe tubatwala babbi benzi kati balwanira how Bayibuli eyo giraba waabeerangawo bannabbi waabeerangawo ne bakabona emirimu gyabwe kabona kuwuliriza kiva eri Katonda kigamba kabaka. Nabbi ono bamugamba ekintu najja n'agamba kabaka nti ekyo kikyamuwo n'amusalira omusango. Kati bannabbi kati katugale bannaddiini b'omulembe guno bannaddiini be bakabaka oba bakabona. Ku kabona alwanira pajero oyo aba akyawuliriza ebiva mu ggulu. Bagwadda
bannaddiini baagwadde yenna omulaba waliwo ono gwe nalaba omusiraamu yenna ali bwati hehe yatulako mu mmotoka ya president n'atega bannange otula mu mmotoka yo mukulembeze obanga atudde mu ggulu bannange kabweti nayambuka Allahu akbar bannange mmotoka ya mukulembeze bannange ogituulamu bannange emipiira nentunulira seeka nenga is this a seeka oba sekati oba tuli ku kiwulenge. You cannot be omukulembeze mu naddiini noba taken away by a material thing. Ne wandibadde kale kubye nnyo wandiginyumiriza baana bo so si mu lujjudde lwa kamera. Beba banaddiini we batuuse. Kati nze omunaddiini nga ntwala omwana wange ng'oyo munaddiini atandika okwo oyo abaana baffe ku myaka ena balinnya ennyonyi gw'olaba oli mu president mu nnyonyi mmotoka ya president mwokubidde endulu ojjula nakuwaluka kakati olwo wonoogendako mu first class y'ennyonyi. You people tetukyalina bannaddiini tulina basajja bidiini bonna sitaani tukuze tulaba abasajja ba Dr. Sewadda ani Professor Kayiwa tulabe baseeka baseeka bondirwana waliwo omusajja ono bamuyita maamaani bannaye seeka kyono ate ayogera nnyo ku bya politics. Abasajja abo nti ekintu nawe kiba kimukubye babatendeka they are not taken away. Njagala ogende mu Quran wa mu Bible tulabe yo nabbi nga yalabako ekintu akabaka nayiika endusu abalu mulundi guno ina yasamira bali president yatutako banaye mu motoka nayiika endusu byonna biryawo byonna kwegamba Uganda twetaaga kununulwa kubanga kakati oyo munaddiini abuulire ki Bobi Wine tesobola kuba Bobi Wine at the age of 20 aguze ettaka, at the age of 23 azimbye magere, at the age of 25 abaana babazaalidde mansion. Kitegeeza Bobi Wine wanaagenda mu state house y'entebe tajja tubba kubanga taleese maalo. N'abannaddiini bamuwa million 2 n'emmotoka n'agenda ne yeepamira bwati kwegamba they have nothing to tell us. They have nothing to tell us. Kyova olaba katusigaza Nakibinge omulangira w'obusiraamu. By the way, abasiraamu nalaba Isima nenga Isima nebina bikuleme yagamba kino kyokka kanki commenting yagamba mbu mu Quran teringa kyebayita jjajja w'Islam ndaba kino what type of animal is this person? Let me tell you hache nkugambye but ate wosiri walanga nesimige kusinga amagezi. I can't understand you. Judge ono Nakibinga go bayita jjajja w'Obusiraamu leka let me educate bana bayita abasiraamu simanyi abayita batya abayita abasiraamu simanyi fe ayinenge je kuba mutima fa batabuliki bayida wo butabuliki tebabuka obutabuliki si kiso obutabuliki kitege munaddiini nothing else nako pinza mutabuliki nakatima ka ajaka kuba bamutwale mulago yina kuba katima ke. Let me tell you something. Waliyo tawulyanga ekigambo sultani nkiwulira wogenda mu nsi z'obuwarabu kwe tulabira ffe abaprotestant oba ffe abakristaayo Israeli isana a picture kwe tulabira picture yetuwa ekifaananyi ekirungi eky'obukristaayo nti ki kyebaleka mu Bayibuli kye bapracticing eri nti bw'olaba abasodoxi y'omusodoxi okuva edda nga faaza tabatunuulira abatunuulidde ekisenge bw'ati waasaba otegedde bambala agantu agawanvu bwega tegali mu Bayibuli naye kakati tosobola gavumirira engeri gye bambalamu olaba bafaaza bakibishop ebyambalo byabwe tosobola bivuma. Mu Busiraamu tulina kye tuyita abamanyi otegedde abamanyi abo era kyovola Nabbi Muhammad yabeera n'abantu babayita ate nkyerabidde simanyi lwaki nkirese yabeera n'abantu ng'oggyeko ye waliwo abasajja abo abaali nga abamanyi kyovolaba tulina za hadith apart from the Quran waliwo hadith ezo zongera okunnyonnyola ku Busiraamu ne ku Quran kyoba totegedde hadith ekikunnyonnyola n'ebitabo ebirala eby'Obusiraamu kakati kyovolaba osobola okuva n'ogenda mu Dubai n'osanga basultan of Brunei sultan of ekyo kitiibwa tekiba kitiibwa butiibwa kyansi naye abo abasajja baba bamanyi mu ddiini. Kati bwe tujja mu Africa bwe tujja mu Uganda tulina jjajja w'Obusiraamu. I even wondered ono omusajja Omusiraamu yafuuka ddi Omusiraamu eyo ennyumba y'Abannakibinge boolaba abo baalwanirira Obusiraamu okubaawo okutandika ku Jjajja Mbogo Kawempe
era abamanyi ebyafaayo lwakubanga bagenda ne basirika nti oyo mwami yalina n'okuba kabaka wano lwakubanga obusiraamu because he was a Muslim kati n'abusibwa bw'atyo nga tasobola kuleka ddiini ye ya busiraamu ne balwanirira obusiraamu okubeera wano. You understand? Kakati now njagala kugamba bwe tumuwa ekitiibwa nga jjajja w'obusiraamu kubanga bajjajja be baalwanira obusiraamu to preserve kye bayita obusiraamu osigala e Uganda ng'olaba Simiga Jasiriwala tasobola ekitiibwa jjajja tekiriyo mu Quran. Stupid, very stupid. No wonder nti mwogerera bannankani basiru, very stupid. Kati waba tali kitegeeza njagala ondaga ekigambo sultani mu Quran. Tuwa ebitiibwa ebyo ne tubaawula kuffe kubanga bamanyi. Absolutely agree with you. You cannot wake up one day novuma omulangira Nakibinge okujjako ng'oliko ekikyamu totegeera. Kyovola ngamba President Museveni nti nze ebyange nasigala bigambira wano. As long as you are still surrounded with thieves, with people without integrity, your legacy is falling down. Absolutely. Yeah. Agree with you. Kati kino eky'abasiraamu be bawadde emmotoka ate kikubye nnyo obusiraamu kati baali bawonye ekyo kati ensi ekimanyi nti abakulembeze b'obusiraamu abasinga babbi. Anti katugenda kwongerako ekyo mubbi ebintu by'obusiraamu teri abagambako katugenda kwongerako ekya mmotoka ne bannange ataakulaba akunyooma mmwe temwalaba ku busiraamu bwe twakuliramu. Mama nyabo omusiraamu ffe waffe wali ekawaala nga bwe muzza omusango mugenda wa hajani. Who is this guy? Nga bwe mugenda wa juuko yalina nga tumuyita nakojja juuko nga we mugenda naye nga tumuyita kojja sikuba yali kojja waffe naye of course bamama wange abanzala balangira bambejja kakati jjukira naye yali mulangira kakati nga naye nga ekitutwala sekyo musiraamu ngo sirina na sen naye nga ku kyalo yasala emisango ne wati abadde naye nga wagamba bakuba emboko 10 bazikuba nga integrity ye kutwala eyo obo busiraamu bwaddawa kati obusiraamu kati muli mu kulwanira pajero onaddako nga mulwanira spasio because you've lost integrity. Let me tell you, obusiraamu mwekolemu omulimu otherwise tukyagenda nnyo ekibuli wetulaba ku Ndirangwa ne tulaba ku Mulangira Nakibinge n'abaliyawo nga tuddamu amaanyi ne mulwanire kakati mulwanire omanyi kye bayita obusiraamu emmotoka bandi badde bagireeta nawaka ate zaki kakati kubagamba luli nti nno akaluka President Museveni kituufu kaze mu ddiini kaze mukasabira era kyovola besaawa zino kati batandise kagwa anti kakati labayo kati kankubula ekintu kimu President Museveni mugezi kakati waliwo kabaka omu eyansesa kabaka oyo yayita bannaddiini bonna ekitabo ekyo kiri mu Yeremiya I think yayita bannaddiini bonna n'abawa emmere n'atandika bamulagule ku lutalo lwagenda ndowooza ali not Akabo whoever bamulagule ku lutalo lwagendako naye ng'omaze obbawa emmere balagule ki olese bannabbi obawadde emmere balidde buli omu yeebajjagala ogenda kuwangula kakati President mugamba nakugamba leeta bannaddiini kubanga akalulu kaffe kafuuse kakusabira natosooka bbawa mmere tebagenda kulagula biriyo obawe emmotoka kati bagambe kiki era bajagamba munnange eggulu owangula gendayo eggulu olabe munnange kalamojjo gendayo who knew njagala ondeetereyo rale ya Besigye ekkalamojja tulaba bali afunye abantu nga Bobby bafunye ekkalamojja njagala ondeetereyo Besigye ng'ali eruweero luweero tebagiteekangako kafyu ngo eyesibyo agenda kujja 24 hours kibadde ku Bobi Wine ng'okyalowooza Bobi Wine kyobola ono bebe fulu buli nnaku abeera ayeepamira mugenda mu kurashinga genda okurashinga abaana bo. Okay, bannaffe mutukkirize tukomawo manyi Kaye Wisdom ali busy nnyo essaawa zino katukumi wano tujja tandika olunaku olw'enkya akome atakumira mpeera mbere bulungi.